obulwadde obuluma kabaka tubuzudde oboolyawo buzuuliddwa era nga process eyogenda mu maaso n'okuba nti babakana n'omulimu okuba nti bamujjanjaba okutuufu gugenda mu maaso. Binono byonna bitiisa byava ku ki? Ojja kwekanga nti oboolyawo bakatikkiro be baleeta obuzibu ne baminisita abamu ab'enjawulo mu Buganda era nga Obuganda oboolyawo abantu abamumenya tebali wabweru waabo wabula munda ddala. Obulwadde obuluma kabaka nga mukulu Petero Mayiga bwagamba abalangira babuwakanya n'abambejja era nga oboolyawo bazudde kituufu nti kabaka bw'akikola kyalina okukola yes asobola okuba nti adda engulu kikyalina okukola bulwadde kyobumuluma nalwaki yasala okukola ekintu bwe kityo mpola mpola byetugenda okuba nti tukutuusaako ssaawa zino. Ngenda kusaba ekintu kimu osobola okuba nti osubscribinga then tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Nkwebaza olutatadde okusobola okuba nti obeera naffe ebbanga lyonna era nga ngenda kwebaza okuba nti wasalawo okuba nti otuwa obwesigwa n'ogamba olina tutambula naffe mpola mpola. Gwe omupya yakatuyungako ngenda kusaba okole ekintu kimu osobola okuba nti osubscribinga then tusobola okuba nti twegatta tugaziwa family egenda mu maaso n'okuba nti egaziwa era nga tusobola okuba nti oboolyawo tutuuka gye tutuuka ewala. Olunaku lwa leero obulwadde obuluma kabaka bwazuuliddwa. Obulwadde obuluma kabaka si bulala. Kabaka yakola ensobi oba abasajja ba kabaka bagenda mu maaso n'okukola ensobi lwe bagenda mu maaso n'okumenya n'okutulugunya mukwano gwe muganda we oba kabaka munne owa Buganda nga kabaka ono wa misambwa n'emizimu amanyikiddwa nga Juma Kateebe. Juma Kateebe ye kabaka w'emizimu era nga olunaku lwe batikkira kabaka wa Buganda lwe lunaku lwe bamutikkira wabula Juma Kateebe oba like kabaka w'emisambwa yes kabaka w'emisambwa bw'amala okuba nti atikkirwa ne kabaka ow'abantu tebaddamu kusinkana wabula baddamu nga beerabako nga bewandikidde mabaluwa. Kabaka ow'emisambwa yalina olubiri wali emengo ku Buganda Royal oba Lubaga around there olubiri olwo abantu abamu katikkiro n'abaaliko bagenda mu maaso n'okuba nti balumenya ne balutunda oboolyawo kabaka n'agenda mu bawaŋŋanguse. Kino nno kigambibwa nti kyaleetera emizimu ne kabaka okunyiiga n'akwata mu bantu be ab'enjawulo. Embiri ezisinga obungi eziri mu Buganda zigenda mu maaso n'okuba nti zitundibwa abasajja ba kabaka ko Gatambu ne katikkiro ba Buganda bakatikkiro ba Buganda ab'enjawulo era nga oboolyawo ebintu tebigenda bulungi. Bakabaka bangi abagenda mu bawaŋŋanguse Baganda babalangira n'abambejja abalira ku ttale abagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo yes banyiiga. Kabaka w'emisambwa bwe yagenda emisambwa gya Buganda ne gitandika okunyiiga era Abaganda bagamba nti Abaganda ab'omunda mikwano Baganda ba kabaka n'abasigadde bagamba nti ebyo byonna bapanishinga kabaka kusobola kuba nti akola kyalina okukola. Awe twogerera kabaka n'Obuganda bwazeemu okuba nti bukolera Juma Kateebe oba kabaka w'emisambwa olubiri olulala era nga olubiri luno bali kuluzaawo sayidi z'ekibanga gy'Ekakimu Busiika. Olubiri luno gye batandise okuba nti baluzimba mpola mpola Kibanga gy'Ekakimu Busiika. Olubiri luno lwe batandise okuba nti oboolyawo baluzimba mpola mpola okusobola okuba nti oboolyawo kabaka w'emisambwa naye addamu okuba nti yeetaaya mu lubiri lwe mpola mpola n'emisambwa okusobola okuba nti giddamu. Bintu bingi ebyamesingibwa abantu abali e Buganda era nga ennono oboolyawo olyawo emisambwa gya Buganda mingi egyetaaga okuba nti gitereera olw'ebintu ebyagenda mu maaso olw'okuba nti bimesingibwa abantu abajja okukola obukozi n'ebisigaddewo. Misambwa gibonyabonya kabaka
lwa kutunda lubiri lwa muganda we amanyikiddwa nga Jekakimu Juma Katebe. Yes, Juma Katebe olubiri lwe balutunda. So obulwadde abalangira n'abambejja n'abantu ab'omuganda abakulu abagamba nti buluma kabaka batandise okuba nti babujjanjaba era nga kigambibwa okuba nti kabaka bw'adamaliza okuzimba olubiri luno n'okutereza emisambo egyo agenda mu maaso n'okuba nti aterera. Yes, olubiri lw'Emmengo lwatundibwa nnyo olwa kabaka ono. Minisita waliwo baminisita abasongeddwamu ennywe era nga tujja agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tubikutuusaako naye nga Obuganda bunyiivu nnyo eri Mayiga kugata ne minisita amanyikiddwa nga Kiwalabye Male. Obuganda si busanyufu eri ggwe. Yes, oyo minisita wa Culture n'ebisigaddewo. Mwebale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Jimusa Lukiboya Maxudi Junior.